olw'okufiira eno okusobola okubaaniriza ennyo mu Mukama waffe Katonda yeebazibwe bwe muzze n'okutegeera obukulu bw'olunaku luno naddala mu kukkiriza kwaffe Mukama waffe Yesu Kristo ng'amaze okuyita mu bye yayitamu byonna ekyenkomerero yalina okuwanikibwa ku musaalaba abantu bennyini bejja okununula bwe baali basaba gwe baba bawanika basaba bawanike Yesu wabula eyali n'ebikolobero eyalina emisango yarazizza byonna bye yali akoze ye baayagala ateebwe kyokka ate ye Yesu n'awanikibwa ku musaalaba era bwe yawanikibwa amakulu g'olunaku luno olwaleero yali amaze okwetikka ebyaffe byonna ng'era agumye n'abigumiikiriza mu bulumi obw'ekitalo mu buswavu obw'ekitalo naye ng'abikola si ku lulwe ye nga ye naye olwange era naawe azze wano n'olwekyo okujja kwo kukulu nnyo era twagala nnyo okubeebaza mwenna abazze twegayirira Katonda olunaku luno nga tutambula lwogere eri obulamu bwaffe fumiintiriza ku kulumwa kwa Yesu ng'awanikiddwa era olabe omuwendo gwe yakuteekamu amakulu g'olunaku luno naawe kennyini wekakkaneko era okyukire ddala nebaza omulokozi tutambula fe tugenda kutambula nga akabonero ku lugendo lwe yatambula mu nsi muno okwoleka obulumi okwagala okwewaayo n'obumalirivu bwe Mukama naffe otwambaze amaanyi tugenda mu lugendo olutambuze bulungi ng'otuyisa mu makubo tugenda okuyita era Katonda waffe omulungi tutegedde nti mu kiseera kino naddala ku lunaku luno ng'ogenda okuwanikibwa omu ku baali abayigirizwa abo Yuda Iskariyoti bwamutegeera nti agenda kukulyamu olukwe era naye n'atuukiriza ekigambo ekyo era Mukama Katonda waffe omulungi ebyandiikibwa tikyandibadde kirungi omuntu oyo singa n'okuzaalibwa teyazaalibwa naye weebale kubanga walina obuyinza mu ngeri yonna naye n'ogumiikiriza era n'otuusa olugendo lwo ku musaalaba gwe tugenda Mukama Katonda afunje okwongera okufumiintirizaako nga naffe twetikka ku buzito naye nga tutuukira ddala ku ekyo Mukama gwe kye watuukako nga tukyusibwa otubeera okukyusibwa kuba kye kyakuleeta ku musaalaba guno bonde tunaakyusibwa
taddemu n'akatono. Katonda bonna ne bagamba nti kale gwe oli mwana wa Katonda. N'abagamba nti nga bamwogedde nze nzuuyo. N'abagamba nti twetaagira ki? Obujuli twewuliridde okuva mu kamwa ke ye. Ekyawandiikibwa kikomye wano. Twebaza kubanga gwe wajja mu nsi muno ng'oyita mu mwana wo Yesu, wayita mu bisoomooza ebyali ebingi, era mu mwana wo Yesu yatambula ng'akola bingi ebyoleka nti gwe oli mwana wa Katonda, era kyalabikira ddala nti Yesu mwana wa Katonda. Naye abantu bwe yatambulanga nabo oluusi n'abayigirizwa be ekigambo kino nga kibalema okutegeera. Ne kaakano tutambula ekkubo ly'omusaalaba nga tufumiitiriza ku kujja kwe obulamu buno bw'ensi, nga n'ekyamuleeta kulokola emyoyo egyali gyakyama, emyoyo egyali gyalwala, emyoyo egyali eminafu. Katonda waffe omulungi, omwana wo Yesu baamubuuza ddala obanga ye mwana wa Katonda, mwana wo, naye yennyini n'abaddamu okubakakasa, kyokka tebaamutegeera. Ffe abali wano leero tuzze mu kifo kino omulabirirwa abantu baffe bano abali mu maaso gaffe, nga bazze balina Mukama obuzibu, nga balina obunafu ku mibiri gyabwe. Mukama Katonda waffe omulungi, bano bonna baana bo, era wajja nabo bakutegeere. N'olwekyo olunaku luno olwaleero osobola bulungi okwogera eri buli omu ali wano, Mukama n'omuddamu nti nze mwana wa Katonda omulamu eyawanikibwa era gwe tujjukira. Mukama Katonda waffe omulungi, otubeere wamu ne bonna abaddukanya ekifo kino, director ne staff ye, n'abaana abaleetebwamu okulabibwa nga bajjanjabwa. Mukama Katonda waffe omulungi, n'okuyigirizibwa kwonna obabeere okutegeera, otubeere okukkiriza ddala oli mwana wa Katonda. Tuleme okubeera ng'abo abakuwanika era ku nkomerero nga bakwegaana. Bwe tubeere abanaatambula naawe olugendo lw'obulamu buno, tubatadde emikono gya Katonda abakuume abalabirire, ayingire mukwera kwammwe kwonna okw'omwoyo n'okw'omubiri, azisinkane abantu bano. Mukama waffe Yesu Kristo yajja mu nsi muno n'asanga abaali bagongobadde, abaali abalema, abaali bafaana batya, naye olw'ekigambo kye n'abakwatako ne bawona. Bwetu bwe tusaba Mukama Katonda oyo akyusa ebitasoboka eri abaana b'abantu, akwate ku buli omu aleeteddwa mu kifo kino okujjanjabwa, eri abo abali wano n'eri abo abataliiwo, oba oli abo bazzeeyo nabo kujaguza olunaku luno. Mukama obakwateko, obakyuse, kubanga olina amaanyi agakola ekyo. Erinnya tukubutenderezebwe n'okuzuukira kwo mu mwana we Yesu Kristo kubeere n'amakulu mangi eri ekifo kino, naawe bonna abakirimu ogulumizibwa otenderezebwe, era n'emirembe gya Katonda eyita okutegeera kwonna giroke gikume emitima gyaffe wamu n'amagezi gaffe, ebireme okuva mu kumaanyi kwa Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Saagwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, kubeere ku bano, kubakuume, kubalabirire, omukisa gubeere ku babalabirira, gubeere ku bazadde baabwe, gubeere ku kifo kino, gubeere ku ffe ffenna, kututuuse okutegeera nti ono ye mwana wa Katonda aleeta obulamu. Ffe ffenna bwetyo tuleme kutuvaako leero ne bulijjo emirembe n'emirembe. Era tutera okujja wano ajja kubaweerezayo miliyoni okulaba ng'abantu bano nabo basanyuka ku lunaku luno. Agenda kusaba mukadde waffe DS agenda kukwata omusaalaba gwa guno. Tweyambe Florence
position? I'm the head teacher of the school. Yes. Tell us how many children you're looking after. Share with us your experience. Okay, right now we have 122 children, except others have already been taken home. We closed yesterday, but this one the parents were not informed, but we hope they will take them today. Our experience, we have different disabilities. They are differently abled, and we handle them according to individuals. Because as you see them, they are not the same. So we use exercises to help them improve their well-being. Yes, we also teach. Okay. Amasomero amalala naye okwongerezaako tukolesa exercises kubanga abaana bano baba bagongobadde baba beetaaga exercise kwegamba ebinywa byabwe bisobole kuba flexible. Kyetukolesa wekulaba nti basobola kutuula mu kilaasi ne basoma ne bawandiika, abalala baba tebalina speech, tulina speech therapy nayo basobola kuyambibwa communication. Namirembe tubeebaza nnyo kubanga ndowooza kati eringa emyaka 5 nga buli Good Friday bajja wano ne tucelebrate nga wamu. Tubeebaza kubanga olaba batukoze bulungi kubanga kati abaana baffe bamanyi nti ekigenda mu maaso tuwegamba tebalekegebwa mabega nga bw'abazadde oluusi bagenda kusaba ne babaleka mabega. Naye abaana baffe tubajoyininga. Namirembe batusindikira abantu abajja kusaba naffe buli lwa balaza basindika omuntu ajja kusaba n'ab'essomero. Amanya gange ndi Tweyambe Florence, head teacher. What are some of the challenges? na mudwaliro bale bagambye sanyu tulieri eyokusatu ekulira
tusembayo kubatusanyusa tunakwera kupatana nnyo abannaffe ekyawandiikibwa ekyo twasabira omulyango omunene era kumayitira omuyingi ogenda mu ddwaliro ayingira ekifo ekitanda kye nga mukomanga ne bamutikira ku mutwe bamwambaza olugoye olw'effulungu ne bajja waali ne bagamba nti Mirembe kabaka w'Abayudaaya ne bamukuba empi Pilaato n'afuluma nate ebweru n'abaga nti laba mufulumya ebweru we muli mutegeere nga siraba musango kuye. Yesu n'afuluma. Pilaato bwe yawulira ekigambo ekyo neeyongera okutya n'ayengera nate mu kigango n'agamba Yesu nti oli waawa naye Yesu n'ataddamu. Pilaato n'amugaa nti toyogera museewo mukomere. Pilaato n'abagamba nti n'akomera kabaka wammwe. Bakabona abakulu ne baddamu nti tetulina kabaka wabula Kayisaaali. N'alyoka amubawa mukomere ne batwala Yesu. Ly'Omusaalaba.
bamusiige. Awe bwe bwakyenkya ku lunaku olusooka mu wiiki enjuba bwe yali yakavaayo ne bajja ku ntaana. Awo baali beebuuzaganya bokka nti ani anaatuyiringisiza ejjinja okulijja ku mulyango gw'entaana ng'ayambadde olugoye olutukuvu. Ne bawuniikirira ne bagamba nti temuwuniikirira munoonya Yesu. Laba ekifo we baamussa, naye mugende mubuulire abayigirizwa be ne Peetero nti abakulembedde okugenda e Ggaliraaya, eyo gye mulirabira. Omulabirirwa abaana bano abaleetebwa nga bazze mu ngeri ezitali zimu, abamu nga bamaze okuzaalibwa ne basuulibwa oba mu binnya oba mu bibuga, abamu ne baleetebwa na wano, abalala ne bakanyugibwa nga bamanyi nti ebyabwe bikomyawo. Naye Yesu Kristo oyo eyajja mu nsi muno yajja ng'anoonya ffe ffenna, era wano wensinziira okukubiriza naddala bamaama nga Katonda amaze okutonda omwana mu ggwe, omwana oyo omulabirire mu ngeri yonna, kubanga toyinza kumanya ky'anaabeera. Kaakati bano mubalaba, baana balabika bulungi, balabiriddwa bulungi. Yalwala nnyo okwebaza direkita w'ekifo kino maama ono Barbara Nankya Mutagubya ne sitaafu ye yonna olw'omulimu omunene gwe bakola mu linnya lya Yesu okulera bano, era tusaba Katonda abawe omukisa. N'olwekyo ng'oli eyo nga wandyagadde okuba ate waayo ku nsi okulaba ng'abaana bano balabirirwa bulungi. Kale nno teweeganya okole omulimu ogwo. Ate ogw'okutta okutakkaanyizibwa n'amateeka ga Katonda. Kale Katonda atubeere yamuleese mu nsi, amanye eby'omwana oyo era ajja kumulabirira. Kyenva nkubiriza bannayuganda mwenna gye muli ebule n'ebweya mudduukirire essanyu Babies Home, kubanga obwetaavu bungi. Abaana bano beetaaga okulya, beetaaga okunywa, beetaaga okwambazibwa, beetaaga okulabirirwa. Bw'onoowaayo onooba okoze omulimu ogw'amaanyi. Kyokka ate era mmanyi nti ekiseera nga kiruse, oyinza okuganze kanzije ntwaleyo omwana omu mulabirire. Kanzije ntwaleyo omwana omu nkole ki? Mulabirire. Bw'onooba omulabiridde ojja kuba okoze omulimu omulungi. Era mbadde nsitudde owange wano nga ngamba ono nno bw'atakaaba ngenda naye ate akaabye. Navaako kaakati ne ngamba yenkole ntya. Director ayinza okumumpa ono akaabye. Kale nno gwe oyinza okujja n'omutwala n'atakola ki? N'omulabirira bulungi, Mukama n'akuwa omukisa. Katusabe. Mukama walabirirwa, ate ekiseera ne kituuka bazadde bo baali nga bakufaako, baatambulanga naawe. Naye tujjukira bulungi ebigambo byo, abazadde nga bakunoonya, naye ng'ate ggwe omulimu ogwakuweebwa omunene ennyo ogwenkanidde awo, Mukama gwali nga gukutambuza yonna. Ne beemulugunya, omwana waffe tatuwulira, omwana waffe ali ku ki, omwana waffe atubuzeeko. Naye bwe baakulaba waddamu n'ogamba nti maama wange, muganda wange, mwannyinaze, y'oyo yekka akola kitange bye yantuma. Awo yekka amutegeera nti ye Kristo, oyo ye muganda we, ye mukadde we. Kale nno tukubirizibwa nga tuzze wano mu mwana we Yesu Kristo
eyajja mu nsi muno n'atambula olugendo n'awanikibwa nga bwe tuwulidde mu byawandiikibwa, era n'afa, era n'okuziikibwa n'aziikibwa. Kituzaamu amaanyi tiyazuukira mu bafu, era tumanyi tugenda kujaguza amazuukira ge ku lunaku olw'amazuukira ku Sande, nga tubuzaayo olunaku lumu olw'enkya. Kale nno bwe tunaaba nga tujaguza, Katonda atubeere tufiise byonna ebibi ebitasaana, ebikolwa ebikyamu, ebikolwa eby'obugwagwa, ebyettima, ebikolwa eby'okufuna embuto ne zigibwamu, ebikolwa eby'okusuula abaana, ebikolwa obutamanya kye bayita parenting, okuzaala omwana. Ebikolwa ebyo Katonda abifiise mu ffe, ate era tuzuukire wamu n'ebikolwa ebirungi ebyo byayagala kabaka ow'emirembe, tunasobola okuba abawanguzi. N'emirembe gya Katonda egita okutegeera kwonna, saba gikume emitima gyaffe n'amagezi gaffe, bireme okuva mu kumanya kwa Katonda n'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe, n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Tugusabye omukisa ogwo mu kifo kino eri abaana baffe bano Katonda baatuwadde okulera mu kifo kino, eri maama director ne sitiimu ye, eri nabo bonna abeewaddeyo okuwaayo olwokulaba nga abaana bano balabirirwa. Omukisa ogwo gubeere ku mmwe mwenna abatambula olugendo luno, nga tufumiitiriza ku bulungi n'okwewaayo kwa Mukama waffe okwamutuza okutufiirira, ate era n'obuwanguzi bwe tufuna mu ye ng'azuukira, naffe tufiise ekibi tuzuuke eri obulamu obutaggwaawo. So gwakuume gwalabirire kulema kubavaako ffe ffenna bwe tuleyo ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. RBC then ebiri kigende waba mukulu. Susan yajiina tubano ena nga natyo okutuuka. Babenjalo muzze wano mutusabire, tuwulira ddala nga tuli ba muwendo ffe abaana basanyuka ebisoomooza. Tusomoozebwa nnyo sizoni eno okusinga ebyobulamu. Weather change ejja ne challenges nyingi mu health. Baana bangi balina pneumonia, ebifuba, ssenyiga, ate nga mulimu n'abasuuliddwa nga balina obuvune obw'enjawulo, abalina ebituli ku mitima, abalina sickle cell, abalina ebizimba ku bwongo. Kale tusoomoozebwa naddala mu byensimbi okulaba nga tubatuusaako obujjanjabi bwonna obwetaagisa. Kye twakubira omulanga abali eyo. Sizoni eno ngolooza ku kwagala kwa Yesu, baako omwana gw'okyusa obulamu bw'ogambe nti ze kampeeyo akakadde, mpayo obukadde 5, mpa emitwalo 5 giyambe abaana abo abakusanyu Babies Home. Mutagubya, and today we are so delighted on Good Friday to host a team led by the Bishop of Namirembe Diocese to pray for us in a special way, because this is a very challenging season for us as Sanyu Babies Home. The health of the children is not good due to the weather change. Many of them have pneumonia, they have flu, they have cough, but we also have children with complicated conditions like heart conditions, hydrocephalus, sickle cell, and we spend a lot of money to ensure that they get all the medical needs. So we call upon you people, good people out there, during this time when we are celebrating that Christ died for us, do something good for the children at Sanyu Babies Home by changing their lives and giving whatever you can to ensure that when we work together, we can change the nation and we can make a difference in the lives of our children. Wow. Thank you. Thank you.
For he can manage them. He's able to whoever sins anyone has committed. And because of that, we are now remembering that very day when he was crucified. But each and every who had committed sin, and he said, forgive them, for they don't know what they are doing. So we are forgiven all our sins. The only thing that our Lord Jesus Christ would like to see in us is to give ourselves to him, to offer our lives to him, so that he can be in the lead, can take us to glory. And that is what is required of each and every one, Ugandans and all of us who are celebrating this day, Good Friday, when our Lord Jesus was crucified on the cross. The betrayal of Judas Iscariot of the Lord Jesus Christ, what does it signify in the lives of Ugandans at this moment with the situations that are going on across the country? Betraying Jesus Christ was done by one of his disciples, and many people are doing this, even in this country. The moment we don't yield to him, the moment we don't accept him, the moment we do things that are not glorifying his name, then we are betraying Jesus Christ. So I want to implore all those people who are listening to me, those who are watching what is taking place here, to give in to what the Lord Jesus Christ requires from each one of us, to give our lives to him. If we have a nation, Uganda, that live according to what we believe in, for God and our country as our motto. Few countries have got such a motto, but Uganda is one of them. So if we give in to what God requires from each one of us, even if they are our leaders, even those who are being led, if we do that, we will have a peaceful nation. We will be over, we will conquer the death like Jesus conquered it, and then we will live, we'll be victorious. We will be able to live and respect the values of this nation and respect each other, and then we have the fear of the Lord.
Kitimbo yogera sikem katono mabiga. Waliyo ham Kitimbo. Except the religious, So we welcome the Bishop of Namirembe where we stay, where we live. Bishop Banga and the team has come with. Let's give our hands and welcome them. Thank you for joining the Bishop of Namirembe. The Archdeacon from Natete. Bishop, thank you very much for carrying the cross. As the ES welcomes the Bishop of Namirembe, thank you for coming. The reverends, the pilgrims, thank you for coming. Thank you very much, the team from Namirembe. Yes. Yes, thank you. kuva ku tiimu yonna ne tulaba ngu Yesu bwe yayeetika omusaalaba gwaffe n'atufiirira ku musaalaba na leero naffe tuze tugamba ngu byonna ebyali bireme Mukama atufiirire ku musaalaba. Njagala okukubiriza abantu bange ab'e Kalungu district President we yantuma nga Deputy RDC okulabira nti nange leero nzise okwetaba mu kkubo ly'omusaalaba era tutambudde bulungi ne tugenda kulabira ddala nti Mukama ebibi byaffe byonna bwe tusaba byonna abitusonyiwa era nga akaseera kano ke tugendamu tusaba ak'okulonda ntegeeza k'okulonda abakulembeze abanayesimbako nsaba nti Mukama nga bwe yatusonyiwa nsaba nti mwagalane mubeere abantu abakakamu ate mubeere n'okusaba kubanga tulambudde nga Sanyu Babies Home ne tugenda kulaba nti abaana babeerayo kyokka gwe bw'obeera waka n'ogenda kulaba ng'olina amaanyi ate osobola kutambula oyebaza Katonda. Kisha Deputy RDC ewe Kalungu district nva mu entebe kidikonale kyaki yange St James Kauku ntumira abakristaayo bonna era n'abakkiriza njagala okukulisaayo bona abatambudde naffe era ba media mwena mutukoze bulungi nnyo kubanga we tutambudde wena tuyiseemu naamwe okutuusa wano okutusaawa Old Kampala Primary School we tuli.